Ogambota. So konvuze kulaba cookie promotions. Cookie, of course, cookie promotions. Mugamba mutya yona gye musinzira okubanga mutulaba. Naawe bali nnyo okunkyalirako ewaka. Bulijjo madde nawe ofaananyi bw'abaana babaza mukyala. No. Sina baana. Sina mukyala. Sina gwendeetinga. I stay alone, just mbeera n'abantu bangi nnyo. Akaana ke nali nako ka baby ako kaana ka muganda wange. So bali banza. Mbeerawo ng'abantu abalala bonna. You know, life is not easy. I've had fun, I've done things. Nkoze ebintu ne bwenfa kati. I've done it all. Oli ayinza okubeerawo n'agamba you know, but nze nkoze buli kimu. Okubeera happy is the first thing. Olina kusooka kwesanyusa. Atunasanyusa muntu mulala yina. So nze nesanyusiza. I've had fun. Nkoze ebintu. You know, byonna bye njagala mu nsi. So ekintu kye njagala right now. Funayo omukyala n'ofunayo omwana naye saagala bino byakawundoka ku byedinisa ebintu ebiri official. And if all goes well ne Mukama Katonda, you never know kisobola okuba. Ebyonga bikyali awo akawunga katuuse. Akawunga, by the way, for starters, nabadde awo yesterday, muzeeyi Habike nankubira ku simu. Owa Metro nangamba Anderson munange olina package yo waneeno. Nangamba package. Nga package chinga jukira waliwo obuvuyo bwabadde waawo nga ndowooza oba ayagala kwogerako naye because yali ayogeddeko naye ku WhatsApp sometime back. Ne mugamba kyekiro nagamba emmere biki nagenza okulaba baleesi by the King Sahanga yawadde aba media. So ne bawandooza Habike nga is the one, you know, abigaba around. Era nina akawunga ka King Saha kalya. Kuliko n'ekigambo King Saha donated by King Saha. Olani akakufumbira. Gwe manyo fumba. I'm very, very good at cooking. Nava mu family. No, ebyadala nva mu family y'abawala bokka. Abawala balinganga batano. Nze last born. So at the end of the day mbanda abye bakola so kijja kufumba ni mubi nnyo ndi wakabi nnyo. No game mazina. Nga tukyali awo. Mabegaka wabadde ebigambo bingi nnyo ebitingana ku social media. Yeah. Kino kiri. Buzibu ki obuli wakati wo ne Zahara Tooto? Okay, you know Yembozi. Let me take you back in 2014. From 2014, now we are in 2020. That's a long period of time. Before, you know, most of the people got to know Zahara Tooto. Nze nali namanya da Zahara Tooto. Na promotingako na mabala awo. Inawo mu industrial area akakabala akali wansi nga she has different bars that she's promoting. So, nga chali wange even before that, yeah. 2014, katibala 2013 to 2014. So 2014 waliwo nakafaananyi ako kenalinga nga ndi naye nga promoting. So but by then I was doing Lugambo for WBS them days. Nga it was the first gossip show okubeera ku TV. Nina emyaka 31. By then, okay, embozi, okay. Nasoma, we nali nkula ninjagala kubeera pilot. Abazungu be batuweerera. So, kanisa yatukuza. Because mama wange ne tata wange bafanga ni mwana mutoga n'emyaka ndooza nge 3. Then both of them died. So we bafe kanisa Yesu akwagala seguku netukuza kumpi ne wa kamiliyoni awo yazimba. So we batukuza nga njagala kuba pilot. Kati nimala senior 6 nengenda ku sorority flying school. Ka sorority flying school by then bali basasula $18,000 nga ngenda kusoma PPF, that is private pilot's license. So nengendayo nensoma omwezi gumu ku flying school a sorority. Naye ne wajjawo economic crunch webakubira Twin Towers mu US kajukira bali bazungu so nga they cannot raise the $18,000. It was much money. So nenvayo munange ne sister soma. So we soma nentula nganze kuvanga ni mwana mtu chenali njagala okuba nentula omwaka gumu ngendo laba nenda Semba. So sister wange nangamba omanyi kachoba okola gendo osome ebya lab. So jukira ntudde omwaka gumu awo nengenda nensoma ebya lab
nembimala ku abagita batya awemengo. So wemaliriza in between yawo nendaba competition ezali ku TV, so I got involved in those competition. Bali bajita Icon, of course, mwalimu Hakim, mwalimu Onen Patrick abaji headlining. So nengenda kumkat after, you know, nga mfunye omulimu nga nrach bino nayo tetubisoma ne Web Daniel Tabachije wa NBS, so nengenda nabyo nembisoma nembimala. So bibalabalamu siri wakakati. So kati awo nendio kangenda ku TV, so it's quite a long period of time. Olubadde kyatugamba mu 2014 olwo. So nendaba Zahara, so I was like, let's help her promote because yali taina wali, and by then social media wasn't that good. Binebya WhatsApp yali tena wakuja. Zahara Tooto yalinganga onogamba obaba escort, I think that's the right word, because nzijukira newe namuleta producer wange yangamba Anderson tosobola kuleta mwala ngono ku TV, abantu abasinga bamanye emirimu gyakola, so singa omuteka ku TV people are going to perceive it in a different way. Nengamba no buli omu asobola okubanga akola byakola but asigala muntu, you know, emirimu kyejo gyotayagala yali atunda bintu bye, yali atunda bintu bye, bintu Mukama Katonda byamuwa naye nga okubikuwako abikuguza. Yes, so najja netukola show nemu promoting bulungi nnyo, and you know, her shows went on bulungi era neolaba akafananya. I was holding, you know, her tickets and we were trying to promote. Remember, it was the only gossip show ku TV them days. Ne WhatsApp I think yali tenaba kujja, so netukola ebintu awo nga chali wange blood nzukira ne ku rock bar ya nainawo kachali kange na unga keviranga na ko katunda bintu byako nayenga, you know, bachali, you know, oli okubanga kyakola tekinate kugira ukitegera bali sina buzibu kasita yabanga ali happy, that is the most important thing. So tumaliriza blood ne shiba we yali agulawo ennyumba, you know, again we could chat musanga no mubonga ko just like any other person, and then, you know, ne munyumyanga bachali them days, you know. But it was, I think, this week mbandi awo nengamba nainjagala promoting aka channel kange kaneno ate mu quarantine, everyone is on their phones, you know. TV is no longer that important. People see these things, they see TV shows, you know, balaba gossip and everything, but on their phones. Now, which I say they can rewind, forward, and pause at any time they want. So, Ero space YouTube channel yang. Ningamba sawa zinani gwe mankubira konkoleyo kaka. And remember, people are not supposed to move, given the fact that ngenda kumulimu bulikana kubanona ngenda. I move around when I want. But this time around, but drivers were bali busy. So ningamba kankubire ku Mildred Haise. Remember, I also used to work with her on that show Morning Flavor. So Mildred nga a little bit busy. Ningamba no, kankubire Sabiti, you know, Moses Sabiti. So nkubira Moses Sabiti because remember kati ye avude ku NBS atagenda ku Urban TV song and our Kavyo would be very good. And he was also non-picking. That's when I get to remember nenzijukira Zahara kachali kango which time naira chisikubira ku Zahara netukola you something. When mukubira namukubira emirundi ngesatu, I remember very well. I think it was kandabe like 3 days ago. 3 days ago, today is a Saturday. So 3 days ago. So when mukubira nata kwate emirundi esatu. So I'm like, ngendo kulaba nsindikira message nangamba, you know what? Just text. Ndoza abadali bize nangamba no problem. So I'm texting na mgamba ku Facebook ku WhatsApp. Izo messages, real messages. Ngamba. Nga umugamba agamba omunyigire ko ku Facebook ku WhatsApp. No, si Facebook, so WhatsApp messages nga unosindikira omuntu message, real messages. I just want to go through here. Uzirabe ko katono. By the way, number ejali yako say in 2014, it is still the same number that she's using. So engeri je nali namusavinga nali nagisavinga bwentyo, you know, Zahara Tooto ningatako n'emirimu gyawo gyakola. So I text her in real messages. Sibino mbuno ate. No. Nensindika real message, but I noticed maybe a number yaji deleting or something, you see? This is the thing. So she's like, please send a message. Them gamba, kati awontegede chila yuke namange tajiri no bayaji deleting. And gamba, Luzze Anderson here. Well, I just wished we would have some interview with you before quarantine ends. Ochitegera.
ebigambo bye yazzeemu byebyo oba omanyi osoma Oluganda osobola osoma Oluganda luno no njagala gwe ababisoma soma Oluganda olwo bye yazzeemu ebyo bigambo binene bino tujja bisawusa so bigambo binene nawandiika mu kuwandiika nze sagala kubeera n'abantu nga nina akavuyo nabo kati golo obuvumu obufuna otya obukwata zino n'okuba screenshots zino emboozi yamwe yali wakati kati babiri labayo dipostinga mu kuwandiika yagamba nkimanyi ogenda kuba screenshot obiteekeyo byaliwo ku makya ssaawa nga 6 bandi ewaka wano ssaawa nga 8 ogw'ekiro nengamba naye ekitegeeza yadde ayagala mbiteeke ne ku social media nengamba kandaga abantu empisa za Zahara Tooto. Then I took the screenshots and I posted them. As simple as that. Nembiteeka bamulabi nti kati naye yabadde akimanyi era nsobola okukikola nga kati kankikolere ddala. Me am not a person of kavuyo. Nze sikola buvuyo. Never. Ndi cool person. Olwo kino ekintu kigenda kukomekererwa wa? Kiki kye kisomesa abaana abali eyo? Obanga onyize sirikawo. Oba onyize sirikawo. Towandika because nawandise namugamba I'm sorry nawe mula nenziramu I'm sorry I didn't mean it nawe mula nenziramu namugamba naye nawe omanyi business wetambula I'm sorry nadamu ngawe mula so wofunanga obuzibu bwe butyo ng'olina omuntu gw'onyiza sirikawo because ogenda kwejjusa bye wawandiise kati buli omu akimanyi mbuno Zahara Tooto omwemufu buli omu akimanyi naye ate nga yandikiresaawo buli omu kati yamanya emirimu gyali akola yandisiriseewo gwenga mwafuniyemu obutakkaanya Zahara Tooto screenshot ezo zewasindika zewaweereza abantu zebalaba nze ndi musajja mwetowaze ni musajja mulokole ate njogera amazima nze sirimba nakula family abankuza bazungu be bankuza nga amazima kintu kiri very important so malaya asigala malaya nze nawandikidde Zahara Tooto namukubidde nga takwata nina binadde njagala okukola nabo kigambo ekyo kyokozeseza nga kinene nnyo ebigambo byawandiise naawe yabirabye omuntu nga yakula ne maama we ne taata we omanye neyo gye bagiyita nkuzambi nga wakula ne maama we ne taata we osobola okuwemuka ebyo ebigambo osobola obyogera gwe kati gwe nga nkugambye waneeno obisome osobola obisoma nabirabye biti osobola obisoma kakitegeeza bakuza bulungi okitegeera bakuza bulungi Jackster bamukuza bulungi ayina naye byatasobola kwogera bonna babakuza bulungi kati aba abantu bosanga ku mbalama z'enguudo ekiro jangu gikwateko enki jangu gikwateko gifiiringa ekyaliwo omwo by'ebigambo byakozesezza oyogera oti ebigambo bwe bityo ng'olina n'abaana olina ne maama wo naye gyali anyway kati naye nkuzambi because saagala genda mu famire ennyo kibere kya Zahara Tooto naye by the way Tooto kitegeeza na mwana muto ow'omukooti ebigambo ebyo n'okeera ku makya nga muyina ne TV ne bamuyita najja ku TV ensi yonna neraba Katonda wange ng'awemuka ebigambo bwe bityo oli muguwa ddalu who does that nze nsigadde ndi musajja ndi mukwetonda nsonyiwa munnange nsonyiwa nga ne ka clip kayogerako saayogera ku baana be saayogera ku mwana we saayogera ku maama we sina n'omugwe nayogera natekayo clip ate nga n'aba media yali abeeyitidde bamukwatira ne mu kamera omulaba nga asmiling ali bw'ati alya emmere ye so kati ate yali omwana we yali graduate nzo manyi kati abaana binaku zino ava mu P1 nada mu P2 nakola graduation so nakola kapati so wakola kapati ayise banamawulire ne babiteekayo kati ate amaze okulaba nga ekintu kitabuse buli omu bagamba naye Zahara Tooto yandibadde gwe ng'obeera bw'otyo ku basajja bonabono ino obadde ne bano simanya aba Ethiopia simanya obadde ne white Brian obadde naawe bonaona ssente ze bakuwa at least wandibaddewo n'akasente kootereka n'obeerako ewaka ewalungi okitegeera so kati alaba nga bimuddidde ate n'anyiga ate nga ye yabayita okitegeera kati nze mba nakola ki because I've kept saying I'm sorry ono abadde kyali wange okumala emyaka 14 okumala 2014 olokwata clip ezo zifuna oziteeka mu lugambo lwo ku TV saabikozesa na ku TV nabiteeka ku YouTube LS kwe nabiteeka kokka saamwogera nako yadde because yali kyali wange ate buli omu yali amuwaana nga balaba maama omulungi naye maama yawemusa ebigambo kati era naye otegeera naye yamuzaala okitegeera bonabona babeera bwe batyo
kuliza omwana mu kkanisa, kuliza omwana mu muzikiti, kuliza omwana mu ddiini, omwana akulenga aweesa ekitiibwa, omwana we agenda kukula. Kati olowooza abaana be bagenda beera batya nga kati bagenda kukula ebintu bino babirabe ku social media, maama wali otya, okitegeera. Olwo omala omwetondera. Yaganye, yavumye buvumi, yawemuse buwemuse. Kati gwe ensonga kikyoyagala muli eri gwe nga gwe ki ekiddako? Nze ndiize naye waati yeetonde, nze ndiize naye at least ogamba sorry, naye waateetonda then ensi yonna negenda tegeera. Kati nkubamu akafaananyi kaliisa ng'alina omukozi bw'atyo, gwe kubamu omukozi gw'olaba kati omwana wo n'ageza abyogera ku kyalo owunga, oyinza n'okufa. Bibi nnyo. How dare you? But someone is someone keeps saying, I'm sorry, man. I'm sorry because we've been friends even before Ugandans got to know this girl, man. So, wemukoti bigambo bwe bityo, man. We've been there. Oyogede ku kigambo kyo ekiche okwetonda eri gwe. Wateetonda ogenda kukola ki? Sina kye ngenda kukola. Naye ate n'ageza afuluma ebintu ebibi. Ngenda kulaga ensi Zahara Tooto yani because namumanya nga tebana namumanya. Kati mwembade mmanyi mbwe alina ajja ku TV najjamu engoye. Kati ate nze ngenda balaga amazima. Ngenda balaga amazima. Ogenda no ku list ye nga list ye eriko liri puzzle oyo ye. Ante tosobola kulwana naye because ye taswala. Omuntu nga taswala aba mubi nnyo. Era waba maze. Kiringa ngo gama muno bebe kulu attacking bad black oba owedde. Because oyo awemuka sola n'okulaga ekigambo gwaswala. So kati oyo ye nange mutya Zahara Tooto mutya ge mazima mutya. Naye ate wemba njagala abantu bategeere biki byakola ne byali akola. Naye nsobola obibalaga singa naawemuka bw'atyo. Ne watavaayo kwetondera. Waba neetondedde tugenda kita. Waddamu naawemuka ngenda kulaga Uganda n'ensi yonna ani Zahara Tooto kyali. Ate kwate bulungi nnyo because ne waawe bali biwanvu. So tusabe busabe Mukama Katonda yeddeko just kayala abireko n'abamubuulirira akakkane because ebyo byakola twabikola dda mbadde ku TV okumanya myaka. Njagala omugambe wali akulabe omugambe Zahara Tooto, this is the thing, man. We've been friends, for a long period of time before even you came on TV. This is Luzze, Andrew Anderson. It wasn't necessary go kunvuma nga we wanvumye. Kasore sikabi kwanga nze nakwetonde nikaka nisyasobola gama I'm sorry man. Mwana nsonyi wawe mba nawe nakusobya naye simanyi kiki nakola naye ate wowemuka. Ate gwe yeeswaziza ensi yonna yonna ekulabye weeswaziza munange weeswaziza. Kati toyongerako komaawo tobeeranga bana ate abalala komaawo because oyina omulimu there is a lot for you to protect. Oyina abaana oyina maamawo bakulabe ng'oli bwotyo bafanzi bo bakitegere muno owemuka ovaamu ebigambo ebikyafu buli omu tasobola nabyogera wabiwandise naye tewali ayinza nabbisoma tewali ayinza nabyogera basobola obbisoma naye tebasobola kubyogera walaze obwererewo mani kyekyo ndowooza. Abantu babaddeawo abantu bagamba mbugenda ogamba abantu obesomerako nga wogamba nti oyo nze yamulaga ensi nze yamulaga abantu nze yakola ki nze yamuzimba. Wemba nimba akyo ayogere ayogere muno si kituufu. Yali tagendangako ku TV nga tabeerangako na ku TV yonna nze yasooka omuleeta ku TV omulundi gwe ogwasooka. Abayimbi bangi nnyo benkoze. Yali WBS okumuleeta you host someone and you're promoting them. Nze yasooka. Nina abayimbi bangi nnyo wentandika okumentioninga names nga nabo basobola okugamba Anderson Luzze yasooka okunteeka ku TV sibasaba yadde 10. I was very easy. Sibasaba yadde 10. Wendaba omuntu nga ali talented I promote them. TVC yange si yajjajja wange bakeera ku macha ne bangoba. So okubanga namukolera ebyo nga tiyampa yadde 10 abasinga bagamba muno twali twekwana. Zahara Tooto abasinga bagamba mu Zahara Tooto si muwala mubi. She's a beautiful woman. Naye sina kye nali nkozeeko naye yali just a friend. Ate bino bituulire eby'omunkuba ebyo si bituufu
si bituufu era buli omu yali amanyi muno maybe twali twelyawo si kituufu. I've never ever dated nze si dating abaserebu sikola baserebu never nsobola okubulirayo abayimbi nga ne kakati baakabi nga yansanga nangamba Anderson tugende tukole ebintu by'abantu abakulu naye ngamba ati ate nga balungi ntya sirimu. Mama wange ne tata wange baafa sirimu, Captain Kigundu Grace. So I got so much interest mu sirimu oyo ne muyiga. Nze nagamba njafa ekintu ekirala kyonna naye sijjafa sirimu. So ntya sirimu STDs n'ebigenda awujukira nasoma ebyobusawo, so I take precautions. Sisobola. Amabega awo nya kigambo ky'okozesezza n'ogamba nti yayogedde n'agamba nti ojja laba jabaako kyakkola kyonna era asobola okukikola ekikutuukako nga si yakikoze. Nze Anderson Luzze sikuuma ntalo never. Naye abo abantu bwe batyo Bad Black abagambye gwe ngenda kukola ekintu, take precautions, asobola okukikola because there are people who have nothing to lose. Talina kyafiirwa, asobola okinkola by the way, asobola zera natuusaawo ekiseera ne mpulira nga ntandise otyamu. Naye nga wabawo omuntu nga waliwo omuntu ayagadde abagatte, osobola okukkirizanya ne mukwatagana? Sina mutawaana. Joel Isabirye, Mordecai Molisa Martin yagenze na postinga Habi K na nkonako nza moke nze sina buzibu naye yalina obuzibu. Kati ambulire nze nakola ki? Kiche nakola because aka video abantu abasinga bali baka postinga nze nakola ki? What did I do? Ngambe muno wakola kino yagamye muno nayogera ku baana be. I did not mention ku baana ba Zahara. Never ne mu video sirinamu ne ku TV sabyogera ko maze emyaka 10 ku TV. I knew her. Sina kye nali mwogeddeko kibi ku TV, never, I swear. Waba alina obuzibu maybe waliwo ababyogera nalowooza yenze, but it wasn't me. Ranze ne waba nkubidde akasimu nja kakwata nze ndiize sikuuma ntalo ndiize. Watakikole ekyokwetonda ali bulamu bwe nange ndi bulamu bwange, abeere bibye nange mbere byange. Naye nga ensi bamulabe bwe batyo abaana be bagenda kula bajja biraba. Judith Hadi we bajjamu engoye, ono omukazi Desire Luzinda we yajjamu engoye, ebyo bifaananyi bibeerawo omwana we akula abiraba. Internet yajja emyaka 10 maaso bajja biraba najja gamba mama nga yali awemula because tekitandikidde ku ye ne maama we naye bw'atyo bwali. Lwaki oba oleetawo embeera? Kiba kibi nnyo. Nze balina ekifaananyi kye bankuba nali waka ne mukwano gwange naye abakiteeka ku social media nabakubira amasimu ne bagamba bambi munyambe mu kijjeeyo because omwana wange akula alaba ebintu ng'ebyo. Kiba kibi, kiswaza. Yaswadde, yalaze obwereere bwe. That was the worst thing she has ever done. Naye nga atalina byakoze ebisingako awo naye nga abikola abantu tebabitegedde. Kati babitegedde, wetonda n'okyuka. Time is always there. Kati okomekereza ogamba zigenda kwabika emipiira? Nze no ati olaba nga Zahara Tooto waali. Nze sina maama nga we natanze, sina maama sina taata. Nze ne wenzijjamu engoye kati nentambula ku street. Tewali muntu n'ogu ayinza, sina gwe nnyiiza. Tewali ambuulirira nkola kye njagala naye ndi hambo. Onsanze wane waka ndiwo nzekka. Nsobola okukola ekintu kyonna kye njagala. So waba ayagala kundagirako bwereere ate nsobola omulagirako ate ye n'aba bubi nnyo because ayina abaana, ayina maama we, ayina ba relatives, ayina ba boyfriend abamuteekamu ssente. Kati we ntandika okwogera amazima ga Zahara Tooto kunze naye ani afiirwa? Yaba afiirwa. So kati awaba ayina kgenda mpola era kasita za fire nja mulagirako bwereere ate kijja kuba kibi kwani gyakolera basobola omugoba ate nataddamu nafuna mulimu gwonna mu bulamu bwe wantu wonna singa nange mba nsazeewo naye ndi kam. Tooto omwana wa Benji n'osibira eruzira. Oyo omukyala abakyala bakwatanga bakyala. Oyo omukyala singa abadde musajja munnange wandigambye kati awo kiriya. Nano omukyala abakyala babakwatanga bakyala.
toyina mugirani ye asobola okukola ebintu bye ng'omukyala abakyala wanyiga avaako ayinza okukola ekintu naye omusajja oba olina okuba mukkakkamu so yengeri gyendimu naye ng'ate wandagirako obwereere ate mulagirako obwereere nataddamu tufuna yadde n'ekikumi n'ekimu bulamu bwe bwonna because manya ate ebisingako naawo era n'abali naye baba bajja mutya. Came to Zahara also I apologize abantu abasinga mbadde njogera ne bamuyitaani ono omwami ali ebweru agataliiko sino Eddie Mezaya nangamba Anderson you don't have to apologize man olina okubeera ne raw which is true ebigambo byendabye wanene binene ngoloko ogenda okwetondera ng'ogezaako nsigala neetondera ngambye ayagala nfe agambye we ndikusanga ndikukola ekibi osaana kufa andisize ebintu awo ebinene nnyo oba okitegera but sivudde ku nsonga sinyize naye ngamba mwana nsonyiwa naye ng'ate ki kyenakola kye kino balina olutalo ne liri puzzle so olaba eyo vidiyo eyo gyayogerako naye yali akimanyi kamera wezire ayinza n'okuba nga ye yabayita nga tetunayongera mu maaso waliwo olugambo olugamba nti waliwo obutambi bwewata obulaga famire ye bwebwo bwennyini bwenjogerako ba media people bagendayo plus some of my boys also went there ye yabayita era ne muka video mulaba ng'atunula bwati mu kamera ng'ali emmere ng'ali aweya akimanyiko ye yabayise okitegeera wabeera tanabagenda ku TV yonna that is 7 months ago myezi 7 emabega already ng'ali ku TV yali talina ku NTV yali ali ku NBS okitegeera already yali ya shifting ada yali very very aware we wabeera maama we wabeera abaana be I don't know banaye we yali abeera so akakane katambula people had already watched it so nengamba ono engeri gyali kyali wange sijja kateekayo already kali 1 month ago kati nze nakateekayo 7 months ago ku YouTube LSPCA kasito wandike kyo mu YouTube so abantu bali bakateekayo dda like 1 month ago naye nga they put in bits but because abalenzi bange bali bagenda nga nina raw footage okitegeera naye nengamba sijja kateekayo no kyaliwa nengenda okulaba ali okay nakyo nga ndaba she's a good mother ayagala abaana be omwana graduate nze mwana muto ebyo bye ba graduatinga amukoledde kapate oba okitegeera ngamba this is being a very good mother so I posted the footage when nakapostinga tiyanfanako era nasigala nyumya naye bulungi oba okitegeera so kati nga wenkunyumiza nkubidde basabiti biki nga akankubira Zahara 3 missed calls nangamba text then I text her nampemula but omuntu yenna inanga oli mu bwongo obwo obutegeera nga wakula ne maama wo ne taatawo nga bakuza bulungi toyinza kwogera bigambo nga byayogedde you can't okujjako ng'omulimu gwe bagamba once a soldier always a soldier wobeera nga wali mubbi ojja kuba mubbi era sitaani akema n'obaako kyokola kati yajjeeyo yalaze obwereere bwe okitegeera kati ate nze singa nange nazzeemu ne muvuma wandigambye muno naye ono omusajja naye me I was apologetic neetonze nsigala neetonda I'm sorry ngolo wetonda ku kigwe maybe namunyiza maybe ka video kamunyiza so kyekineetonza because nze neŋŋamba bugambi muno Anderson ntudde bubi chikunyiziza nja kwetondera oba okitegeera because sagala kubeera na fights sagala kubeerawo nga temukwatagana na muntu nagaana but yalaze obwererewe n'emirimu gye yali akola oba gyakola okitegeera so me I wish if she is in her straight mind ng'omuntu ategeera because nzijukira bebekulu we yabaako bye yayogera ng'ayogera ku Bad Black yamuddiza fire oba okitegeera kati abantu ngabo bagenda mpola because katoyinza kufuna lutalo na Bad Black nolozo njya wangula impossible wina kwetonda nokakkana era bebekulu teyazaayo kintu kyonna you just have to be cool so it is the same thing I was doing to Zahara Tooto but to me what I'm thinking right now at least she has also apologized to me netonga Anderson Kalibye nagambye I'm sorry ngate tuneyongera wala goyagala kwetondere kuki kudiru ki ebigambo byakozeseza ne kakati buli muntu wandaba agamba naye Anderson yampemudde nampemula wali oyiseeko kuba malaya
nagamba jangu ogikwateko banakunamira atalina kitiibwa. So ebigambo byakozeseza, you can apologize to someone, you're like, man, okay, Anderson, true byenakoze byadde tebiriyo, mwana nsonyiwa, oba kitegera, you apologize man, wetondera omuntu, because nze yadde nga yawemudde, nze sina kibi kye nakola. Era n'aka video nateekayo nawandiika Zahara Tooto gy'abeera n'abaana be, as simple as that. Ku TV saabyogerako, sina kye nayogera, ne mu ka video ako abamu bamanyi okola zi intro biki. I didn't do any of those things. I didn't even appear. Ate abantu bamuwaana, kuliko millions like zigenda na mutwalo comments naye nga buli omu amuwaana buwaanyi. So why do you have to abuse me, man?